saba Allah tukirize ebigendererwa byaffe. Twebaza abateesiteesi b'eddalasa olw'omulimu omunene gwe mukola okubanga ddalasa zitambula buli wamu, buli omu waali. Tusaba Allah tabaraka wa taala abajaze khayiri. Nga tetunabagenda mu bibuuzo, akantu kae kali kamu. Waliwo abasiraamu nga bangi nga mu butuufu baava okusamira okuli practical, nga baava ku masabo amazimbe, naye nga okusamira oluusi kwasigala mu mitima gyabwe, nga amasabo gasigala muki. Tusaba abasiraamu buli omu yeeyazeeyaze, yeyambe atandike okuzimbulula amasabo amanene agali muki, agali mu mitima. Weyambe muganda wange ali wano ne mwannyinaze ali eyo, ozimbulule bw'obanga okyalina essabo eddene eriri mu mitima. Kwe tulabira nti abantu bakyalina amasabo mu mitima, kwe kwogera ku bitali Allah nga tebiyina na kye biweeyinga mu maaso ga Allah, ne babigezza ne bazimba emitima, ng'ate Allah ayogerwako obubi, olina omulaba ng'awaana buki, buwaani. Kitegeeza nti oyo mubutuufu takyagenda mu ssabo liri ki, zimbe, naye ayina essabo lye yazimba muki, mu mutima. Era akugamba nti musiraamu naye nga mu butuufu ayina essabo, takyasamira. Okusamira kuli kugenda mu kusamira okwa bulijjo, naye waliwo okusamira okuli muki. Katujje okusamira okwo mu mitima gyaffe nga bwe twakujja mu mbeera eza bulijjo, tujje amasabo mu mitima gyaffe nga bwe twagajja mu mbeera eza bulijjo. Insha Allahu taala yo meseji yange. Barakallahu fikum. Tugende mu bibuuzo. Omululuuza ddagala n'ebbombo ddagala n'ebifaanana bwe bityo ddagala. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yateeka eddagala mu kyaba ayagadde, era omuntu waddembe okukozesa eddagala lyaba ayagadde. Olw'obujulizi nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayigiriza n'agamba ti ma anzala Allahu daa illa wa anzala ma'ahu dawa. Allah teyassa kirwadde kyonna okujjako nga kuliko eddagala lyakyo. Alimahu man alimahu wa jahirahu man jahilahu. Kyebayita eddagala lisobola okuba nga gundi aliyina nga gwe toliyina, gundi alimanyi nga gwe tolikola ki, tolimanyi. Kateriyo kitugaana kukozesa ddagala mu mbeera yonna gye libalizzeemu, ebbanga lirimala nga teririiko bukwakkulizo oba terikontana n'amateeka gaki ga busiraamu. Neiba bw'abanga mushiriku alina omululuuza ewuwe, nzikirizibwa okugunogayo n'engunywa, bw'abanga yakuwa olukusa okunoga omululuuza gwe niwankubadde nga muki, wabula akkiriza okumpa omululuuza ogwo n'engunywa nga nkakasiza nti mushiriku. Okwewala shubuha, tosabanga omushiriku eddagala lyonna. Okwewala ebifaanana, tosabanga omushiriku ki. Lwaki? Buli wonaagendayo ne bakusanga ew'omushiriku ng'ate gwe jjojja omuki, abantu bajaga nti alabika agenze musawula. Kati seeka tutya bantu ate nga njagala kuwona. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti inna alhalala bayyin wa inna alharama bayyin wa bainahuma umuru mushtabihat. Halali yeyolese ne haramu akoze ki,
naye wakati awo waliwo ebibuzaabuza. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, abantu bangi tebamanyi bibuzaabuza ebyo. Faman ittaqa shubuhat, omuntu bwe yeewala ebibuzaabuza ebyo, faqad istabraa lidiinihi wa irdihi, aba akuumye eddiini ye, aba akuumye n'ekitiibwa kye. Waman waqaa fi shubuhat, ebintu ebibuzaabuza ng'ebyo gendewo omushiriku, abantu bajja kukulowolereza birala. Waqaa fi lharam, ojja kumaliriza nga omushiriku akutomezza ng'ogwiridde ddala muki? Mu haramu. So tukuutira abantu nti omushiriku bw'oba omumanyi nti mushiriku ku kyalo, togendanga n'osabayo omululuuza newankubadde ng'omululuuza guli halaali. Barakallahu fiikum. Onaabuuza okuwanika emikono oluvannyuma lw'esswala y'obwetteeka kikkirizibwa? Aqulu billahi tawfiq. Esswala z'etteeka bwe tuzimala waliwo adhikaari ezimanyikiddwa ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala zeyayigiriza, era nga buli muntu yalisaza amagezi zeyalitaddewo. Era bw'ozijjawo gwe ate n'oteekawo edduwa, kiba kitegeeza nti oddidde ibaada n'ogijjawo nabbi gye yateekawo, gwe n'oteekawo ki? N'oteekawo eyiyo. Katukuutira abantu obutakyusakyusa mu minahaji nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam gye yateekawo oluvannyuma lwa ssala. Hadithi weeziri nga ntuufu, nga nabbi kaana idha sallama, bw'atoola salaamu, istaghfara thalatha, yagambanga nti astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Bwe yamalanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'agati allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya dha aljalali wal ikram. Ebyo ebigambo nabbi sallallahu alayhi wasallam yabyogeranga nga tannaba kukyuka. Bwe yabimalangayo ng'akyuka ng'atunuulira bakola ki? Baasaaziza. Oluvannyuma n'ayongerako obulaadi obulala, azikaali endala. Katukuutira abantu okuddira ibaado ziteeka mu bifo byazo. Edduwa nnungi, naye tumala kumalayo nabbi bye yakola nga amaze okukola ki? Okusaala. Yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, musaale nga bwe mwondaba nsaala oba bwe mwandaba nsaala. Abaalaba nabbi ng'asaala, bwe yamalanga okutoola salaamu yaleetanga adhikaari, ate teyaddanga mu kusaba ki? Duwa. Wallahu ta'ala alam. Abasajja babiri banjogereza, omu hafidhu naye talina mpisa, omulala ali mu yasaruna naye mugonvu. Nkole ntya? Kye bayita obufumbo kutebenkera. Omuntu singa afuna omusiraamu nga yamutebenkeza, amateeka g'eddiini gagamba gwe tumuwa n'akola ki? N'afumbirwa. Naye bino wammanga nabbi sallallahu alayhi wasallam yabirikomendinga, yagamba idha jaakum man tardawna anhu diinahu wa khulqahu fazawijuhu. Nabbi yarikomendinga nti gwogenda okufumbiza omwana omuwala ono alina okuba n'eddiini. Ekyokubiri alina okuba naki? N'empisa. Bw'abeera n'ebibiri, kikulu nnyo gy'oli okumuwa omwana omuwala amufumbire. Lwaki? Nti ebyo ebisobola okukuuma obufumbo ne buvaayo bulungi, n'ofunamu obulungi obw'edduniya n'obwakhira. Amma omuntu bw'akwatako ekimu n'aga nkutte empisa ng'eddiini teriiwo, edduniya ayinza ogifuna, akhira n'ekola ki? Neefa. Ate bw'akwatako eddiini, empisa ne ziva nga tazitunuulidde, oyinza okumaliriza ng'oluusi bambi ebintu by'omusiraamu ono omukyala agenda okufumbirwa byombirire abifiiriddwa. Yeetamu eddiini, ayinza okumaliriza nga n'akhira tagikoze eki? Edduniya neefa n'akhira neefa. So tukuutira abantu okunyweza ebintu ebimeka? Eddiini naki? N'empisa, nga tugenda okufumbiza abaana baffe. Almaal dhillu zail, emmaali abantu bagitunuulira nnyo, naye bw'obusiraamu
na buli yenna alimu ensi alengerera ewala alabanga emaali kisiikiriza ekigenda okuvaawo enkya kibeerawo olwaleero enkya nekikola ki nekivaawo kati omuntu alina okutwala obuvunanyizibwa otutunuulira ebibiri nabbi byetulaga empisa n'eddiini tuzikulembeze nnyo mu kufumbiza abaana baffe. barakallahu fikum jazakumullah khair. Afumbirwe waki wayasaruna kubanga alina empisa wayasaruna alina ki ate alina n'eddiini kubanga asoma naki. barakallahu fi. Naam, onaga nti salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okukuma ekisiki ku lumbe kiri haramu oba nedda? Olw'emigaso gy'ekisiki egimanyikiddwa okuleka ffe ku gye tulabako, kuba emigaso gy'ekisiki gya miteeko ebiri. Waliwo egyaffe gye tulabako ne wabeerawo n'egyatandikisaawo ekiki ekisiki. Amma egyatandikisaawo ekisiki mulimu okugatta kwani era tukuutira abantu bakyewale. Ffe gye tulabako empewo ebeera nnyingi ng'abantu balina okukola ki okwota babugume. Akati ekintu kyonna buli ekizimbibwa ku kikyamu bwe tuba nga tulinayo alternative ey'okubeera nga tetukumye kisiki, abantu baali tutta obuvunaanyizibwa ne bakola eyo. Tukuutira abantu okwewala ebintu byonna ebyazimbirwa ku shiriki. Lwaki? Bitutwala ila damar, kuzikirira. Tugenda okumaliriza nga tunyiziza Allah tabaraka wa taala. So tukyewale. Ekyokubiri, twewaza abantu okusula ku nnyimbe, okujjako abooluganda abazze okubeesabeesa omuki omuntu. Naye tulina gigwompita, oyina n'obirwadde ebikuluma, tugenda okugira bwoti ng'ate gy'osula mu mpewo. Kati tufiiriddwe ono agenze, ate naawe olwale tukole ki tukufiirwe. Bannange mwebeeriremu mu nsonga ezifaanana bwe ziti. barakallahu fi. Naam, ono abuuza nti okukendeeza ku ngoye ku basajja kyatteeka? Okukendeeza ku ngoye kyatteeka? Naam, kyatteeka. Lwaki kyatteeka? Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakisuubirizaako waid, ebibonerezo ebinene, ate nga si bya bulijjo. Hadithi ya Abu Sa'id yagamba Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathun la yukallimuhum Allahu yawma alqiyama wala yuzakkihim wala yanzuru ilayhim walahum adhabun alim. Abantu bamiteeko esatu Allah tagenda kubatunulako ku kiyama, tagenda kubatukuza kubeera mubatukuvu, bayina ebibonerezo ebikola ki. Sahaba yagamba Nabbi Muhammad nti khaabu wa khasiru man hum ya Rasulallah, baweebuuse baviiriddemu awo be baliwo mubaka wa Allah. Nabbi yatandikira kwakwesa, yagamba nti almusbil ye muntu asusse engoye z'obuki. Kitegeeza kyewala. Gwekimanyi Allah obutakutunulako, gwekimanyi Allah obutakutukuza, omanyi obunene bwa Allah tabaraka wa taala okuweebuula ku kiyama. Kati oba ofaaki n'olugoye olw'1500 olw'emitwalo 3 ofaaki ng'ogenda luleka? Tukuutira abantu bakendeeze engoye zaabwe. Ekyo si kyekinene, naye alhamdulillah abasinga obungi babikoze eki, babitegedde nti ekyo si kyakuzanyirako. Eyaziiza eyagaana ye munene waffe Nabbi Muhammadi. Gwegaana akkiriza, naye Nabbi yakola ki? Yagaana sallallahu alaihi wasallam. barakallahu fi. Ono abuuza nti njawulo ki eri wakati w'omusiraamu aziikiddwa mu limbo y'abasiraamu n'oyo aziikiddwa ku kika ku kijja ky'ewaabwe? Ekijja ky'abantu webanga ky'abasiraamu erimbo yennyini, ekijja kye mwine waka bwe kibanga ky'abasiraamu nga mwakola organization y'abasiraamu ne muteekateeka nga mmwe babaziikaawo abasiraamu abafamire yerimbo, na bwe kityo abasiraamu bwe beeteekateeka ne bagamba nti ffe ng'ekyalo tuziika wano eyo limbo ya busiraamu. Waliwo abantu abakivuma ekyo, naye ng'ate mwana wattu ye sunna. Nabbi waffe Muhammad alaihi salatu wassalamu bwe yali nga waali baziikanga mu Baqii,
era nga nabbi alaihi salatu wassalam abantu bwe bafa babatwala awo bwe babaziikanga awo kimanyikiddwa basahaba nelimbo yaabwe ekyaliwo gye babaziikangamu. katukuutira abantu okubateeka abasiraamu webaziika awamu kyekiina safety, kyekiina security, yadde nga olwali tulaba abamu bakaggwa ensonyi tebafaayo ku limbo za busiraamu zijjayo nagitunda, naye ngaebiseera ebisinga obungi abasiraamu balwanirira nnyo ekifo kyabwe bwe baziisa abaki, baziisa abasiraamu. netubeera wano mukono nga tulina limbo yaffe nti eri wali kiyunga mathalan, bulijjo abasiraamu balwana okulwanirira limbo eyo ebeerewo, singa wabeera wagikwatako ng'amanyi ti nekitaawe bamuteekawa, bamuteekaawo. naye buli omugaa nti tutadde mu kijja, abaana beeka mwana awo mu dakiika 2 ne bagaa nti ekijja tukikole ki, tukitunde. so ekisinga okubeera safe kuziika muki, mulimbo. newankubadde nga abawalimu bagamba, kubanga busiraamu kwogera mazima, abawalimu bagamba abasiraamu webekuŋŋaanyanga family ne baga nti ffe limbo yaffe abaana n'abazzukulu abasiraamu yeeno tugenda kuziikanga wano, esigala kyekimu nga kiriwa, nga kiri. wallahu taala alam. onagamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. wama sheekhe kikkirizibwa okusala akiika ekiro ku makya ne nfulumya abalongo era wembeerawo nfuna omusango? bannaye okufulumya abalongo oba okuzina abalongo shiriki, kugatta kwani? siraamu tagwanidde kuzina balongo, siraamu tagwanidde kukola ki, kumala balongo. abalongo abo waliwo akantu akanneewuunyisa, ganda waffe yakatutegeeza yali mushiriku, allah namusaasira namuwa hidaya, namuleetako ku salaamu awo, nayeyogera ekigambo ku balongo nentya, yaga nti buli yenna amala abalongo oba buli yenna akkiririza mu nnono, akkiriza nti abalongo be basiba era be basimulula kasita obazaala, kye bayita okusiba n'okusimulula, ebyo ebitendo byani. amakulu oba okutta abalongo n'obaleeta n'obateeka mu kifo kyani, kya allah tabaraka wataala. balongo be basiba, era omuntu n'amala azaala abalongo mu Buganda n'agaana okugaggawala oba n'atagaggawala, bagamba nti gwe kennyini gwe webonyabonya, wasobya abaki, wasobya abakulu abakulu bewezaalira obasobya tewabamala bulungi, genda oddeyo onoonyereze abalongo engeri gyobakola ki, ewasobyamu. so tugamba abantu omusiraamu tamala balongo mu mmala eyo gye bagamba, bwozaala abalongo be bamu n'abaana bakoze eki, abasigadde barakallahu fi. naam sheekhe, bidaa kyeki? albidaatu tutegeezaamu kullu shay'in muhdath, buli kintu kyonna kyonna mu lulimi nga kizuule kigunje bakiyita bidaa. ate mu shariya yaffe ey'obusiraamu definition eyawukanako. bidaa kitegeeza kullu ma kaana biimkaanihi sallallahu alayhi wasallam an yafalah walam yafaluhu famin albidai, buli kyonna nabbi kyali ayinako obusobozi okukola mu ddiini n'atakikola mu ddiini, kitegeeza oba okoze eki, oba ozudde. tugambye bidaa buli nabbi kyali ayinako obusobozi okukola mu ddiini n'atakikola mu ddiini, oba ozudde muki. eno eddiini bannange eyina endagiriro, eyina okugisomesa tusobole okugikola obulungi. yensonga lwaki yagamba ti man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu, yaga nti omuntu azuula mu ddiini yaffe eno nga nze muhammadi saalekawo kintu ekyo, mukwate ekintu kye mukimukole ki, temukigobereranga. ekyokubiri allah akwata ibaada ezo n'amuddiza natwala ibaada zo saagala, kasoozuula mu ddiini.
nokolamu nabbi byatasomesa kitegeeza Allah akwata ibada zo nagatwala kati abantu balaba nga amenyeka ne ibada banago obutatula mu ddalasa kibi osanga omuntu nga amenyeka ne ibada nga Allah kunkomerera agenda kukwata akole ki akuddize agasaagala ibada kati laba bwomenyeka yenkola y'abakatuliki eddiini yaabwe balowooza nti yakasasiro buli kimu balina kukola ki kyovola Umaru yayita ku bakatuliki abo nga bamenyeka ne ibada ezitaliiko ndagiriro n'akaaba nga bwasoma aya egamba hal ataaka hadithu lgashiya wujuhu yauma idhin khashi'a amilatu nasiba bakola ne bakoowa n'okukoowa amilatu nasiba obasanga nga ibada ze batabatuma bamenyeka nazo tasla naran hamiya ku nkomerero ya byonna Allah agenda bbuuca omuli kati ekyo kyakabya Umaru ng'alaba abantu abafaanana bwe batyo akati ne mu busiraamu waliwo abantu abakkiriza bwe batyo nga ye alowooza obusiraamu bwalowooza nga akolayo bannange mutwale ekintu kino singa ndeetayo ekintu ekipya mu ddiini nono naleetayo ekipya nono naleetayo ekipya eddiini tegenda fuuka kasasiro temulabanga nabbi bye yatuwa bitumalira okubeera nga eddiini ya Allah eri khalis nga teriimu ebyo so khayra alhadi huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam obulungamu obukyasinza okubeera obulungi era obwetaagisa okugoberera tugoberera obulungamu bwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekirala waliwo abantu abalowooza era n'endowooza eri makuusi osanga omuntu ng'agamba nti batugamba kino nakyo bida kino bida kino bida akati kamera ezo ebitaala si bida amasanyalaze microphone tutulira omuntu noga kati ono lwaki tajjaako mu ddalasa zino ezitambula n'ayongera okuguka kuba bino babisomeseza ebbanga ddene kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yali alina obusobozi obukola kamera eyo nabbi yali alina obusobozi obukola mataala yatuuka n'okunga naawe kennyini oli bida kuba tewaliwo nga nabbi akola ki subhanallah abantu balina ebintu byeboogera naye nga byewuunyisa bannange kullu ma kaana biimkanihi sallallahu alaihi wasallam an yafala nabbi buli ekyo yali ayinako obusobozi okukikola mu ddiini walam yafalu n'atakikola ki ekyo ebeera bida oba ozudde muki barakallahu fiik naam onagamba nti tata wange yafa nga tansalidde akiika kati ndi haramu oba ndi halaali aqiika gubeera musaayi ogw'ekisolo embuzi oba endiga gwe tuyiira omwana gwoba ozadde ng'akikola alina kubeera muzadde we bw'aba takikoze ba guardians abatwala omwana oyo bamuyamba nga waliwo ensonga enkulu lwaki tukikola ekisookera ddala tusala aqiika olw'okubanga twebaza shukura lillah okwebaza Allah tabaraka wa taala olw'obulungi bw'ezzadde ekyokubiri okubeera nga Allah tabaraka wa taala ahalla shafaa okuwolerezebwa kw'omwana oyo eri mukadde we n'ebirala muba walimu bye batunuulira mu migaso gyaki gya aqiika aqiika fi haqqi al-aba kama qulna aqiika eri ku taata wa mwana bw'aba taliiwo maama akola ki asala bw'aba taliiwo guardian yenna ene guardian asobola okusalira omwana weki aqiika oba omuntu gwalabirira asobola omusalira aqiika aqiika eyo tugisala ku lunaku lwa 7 era n'omwana n'abeera ng'atuumibwa erinnya newankubadde nga waliwo n'obujulizi obulaga nti omwana ayinza okutuumibwa erinnya before nga yakazaalibwa n'abeera ng'atuumibwa erinnya nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam kullu mawludin uhriika anhu ddam buli mwana azaalibwa muyiira omusaayi amakulu buli mwana abeera nambuzi ye oba ndiga ye wabeera mwana wa bulenzi ekiri mu sunna kumusalira mbuzi mmeka wabeera mwana wa buwala ekiri mu sunna asalibwa embuzi etya emu ekyo wadhalika fi lyawmi as-sabi kikolebwa ku lunaku olw'omusanvu wayuhlaq omwana asalibwako enviiri wayusamma
n'atuumibwa naki n'erinnya bwekityo bwe kyajja mu hadithi. Olunaku olw'omusanvu oluba lugaana omwana tusobola okumusalira ku lunaku olw'ekkumi n'emmeka, bwe luba luganye tusala ku lwabiri mu olumu tusalira aqiika. Bwe kiba kiganye musalire wooba ofunidde ki obudde. Taata wange bw'abanga teyansalira aqiika olwo ndi mwana wa haramu, la oli mwana halaali ebbanga lyamala nga maama we yamuwoowa. Ne bw'aba teyamuwoowa ekyo kisobola okujja mu halaali n'ofuuka ki fuuka haramu. Wallahu ta'ala alam. Naam, kyo kyekidirira ekisembayo. Ebibuuzo bijja kwanukula mu ddalasa y'entaawo insha Allah 23 na 24 guno omwezi gwennyini twesisinkana entaawo insha Allah. Sheikh ajja kubeera nga ayanukula ebibuuzo ebisigadde. Ono agamba nti Sheikh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh amawuledi galamulwa gatya? Al-mawlid, mawlid kitegeeza mazaalibwa ga Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amazaalibwa tutegeezaamu birthday. Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam okuzaalibwa kwe kutankanibwamu mu nnaku entuufu ze yazaalibwa. Abamu ku bawali bagamba yazaalibwa omwezi ogwa Rabiul Awwal nga gwakayitako ennaku 9. Abamu ne bagamba nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Rabiul Awwal. Aba ne bagamba nti yazaalibwa mu Ramadan. Aba ne boogera bye bakola ki bye baayogera. Ala kulli ekituufu nabbi yazaalibwa lwa Monday. Nabbi yazaalibwa lwa kumeka? Ate ekituufu ekyasembayo nabbi yafa lwa 12 ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa Rabiul Awwal. Ekyewuunyisa ate lwe lunaku lwe tusinga okukyakala amaki amawuledi nabbi lwe yafa. Olunaku lwe tukyakala amawuledi nabbi Muhammad lwe yakola ki lwe yafa. Bw'ogenda mu taarikhi kino kye bagamba nti ennaku 12 ze yazaalibwa kitankanemu, era abawalimu bonna bakimanyi. Abasoma amawuledi bw'abanga muwalimu ddala akimanyi n'atagasoma akikola ki akimanyi nti olunaku nabbi lwe yazaalibwa olutuufu si 12 lutankanibwamu, wabula mu sunna kyajja nga nabbi baamuzaala lunaku lwa Mande. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam yatubuulira ekyokukola ki ekyokukola yatubuulira ki ani akijjukira usiiba akati khayra alhadi huda Muhammadin, obulungamu obusinga obulungi bwe bwani Mande bwetuuka gwe ng'okola ki kuba yasiibanga alaihi salatu wassalam. Ekyo nga kiwedde ga mawuledi nga gano ge bakola galamulwa gatya? Mawuledi si ddiini si ki nabbi Muhammad teyagakola ki? Era oli atulaga nga ddiini atubuuliranga n'atugamba nti Allah tabaraka wa taala yagasomesereza wano, oba nabbi Muhammad yagasomesereza wano. Ekyokubiri atulaga nti amawuledi ago ddiini akubuulira abasajja abaali basinga obulungi, basahaba basinga obulungi nabbi yaboogerako laga nti khairu nnaasi qarni, abantu abasinga obulungi beebo bempangadde nabo basahaba bagakolerawa ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Baganda baffe bagakola naye nze nzikiriza yange era kyensomesa abantu ngamba nti amawuledi si ddiini. Barakallahu fikum. Naam, tukomekeze n'ekibuuzo kino, wabula ebibuuzo bino bikuŋŋaanyizibwa era bikodingibwa ku Rawda Islamic Media Uganda tuli live. Bwe tumaliriza omusomo ogwo ojja kubeera ogufuna mu groups zaffe ne ku Facebook wamu ne ku YouTube. Naam, onagamba nti ewaffe si basiraamu tufiiriddwa, nzikirizibwa okulaba ku mayiti. Okulaba ku mayiti naddala ab'eŋŋanda sunnatul khalifa ar-rashida Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu bwe yajja nga Umaru ayina ebigambo byayogera nga nabbi afudde, ye bwe yajja yayingira n'abikkula ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olugoye lwe baali bamutaddeko, wa qabbala bayna aynayhi, n'amunywegera wakati w'amaaso ga n'abiri, wa qaala tibta hayyan wa mayyita ya Rasulallah, n'amuga nti
olungiyidde okufa nga bw'obadde omulungi mbuki bulamu laga nti okufa Allah kuyakuwandikako Muhammad faqad mitta omaze okukola ki okufa Allah si kyangu kuteeka kufa kwa mirundi ebiri ku muntu aba akoze ki ku muntu omu era n'agenda wabweru n'asoma aya zimanyikiddwa n'agamba nti yatendereza Allah n'amusuuta bwe yamala n'agamba nti man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat abadde asinza Muhammad yakoze ki waman kana ya'budu Allah ate asinzaani Allah fa inna Allaha hayyun la yamut Allah mulamu takola ki tafa so tugamba tutya tugamba nti okubikkula ku mufu okumulabako naddala ku b'eŋŋanda abali okumpi n'omufu n'emikwano gye abatonotono si bonna ye sunnatul khalifa arrashida wallahu ta'ala a'lam. Bano si baki yasiramuka si basiraamu basobola okujja ne balaba ku muntu waabwe la baasa bihi. Naam. Omwana ono alina ekibuuzo wano aga nti ye yasiramuka n'akwata ne Kulaani maama we si musiraamu yawulira nga hafizu asobola okweyimirira maama we ku lunaku lwa kiyama anaasobola okweyimirira maama we ku lunaku lw'enkomerero la maama we bw'abanga yafiira ku butali busiraamu tosobola mweyimirira ku duniya ne ku akhira ku duniya ne kuki ku duniya tokkirizibwa musabira ku akhira tokkirizibwa mukolera shafaa yonna yagamba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala ma kana linnabiy wallazina amanu an yastaghfiru lilmushrikin walau kanu uli qurba tekigwanidde eri nabbi n'abasiraamu fefenna okuwolereza abashiriku oba okusabira abashiriku abafiiridde ku kitali busiraamu n'omusabira nogati Allah musonyi oba musaasi kati ate ku kiyama tokkirizibwa n'akamu n'akatono okusabira omuntu afudde nga tafiiridde ku buki omuntu atafiiridde ku busiraamu Allah amwogerako ebigambo bingi ne mu byo yaga nti inna allazina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alayhim la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in yaga nti omuntu singa afiira ku kitali busiraamu afaaliko ekikolimo kyani saba Allah atuttire ku busiraamu ulaika alayhim la'natullah Allah mukolimira wal malaika ne bani wan nasi ajma'in na buli muntu ayagala okukolima ayina okukolimira omuntu oyo kigaba mukitegedde kasitagwe kakutaana n'ofiira ku kitali busiraamu buli ayagala okukolima yetaaga amwerekereza kiki khalidina fiha ebbanga lyonna agenda kubeera mu bikolimo na kubonaabona so eneriwanuwe kasita kakutanda n'ova mu nsi nga tosiramuse la ilaha illa Allah tugavuga nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun so omuntu asaanye yeewalire ddala okufiira ku bukaafu ababaka balajana nga baagala kufiira ku busiraamu nga baagala Allah bataasa obukaafu kati buvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna ayina muganda we taata we maama we atali musiraamu mutuulirire nga nabbi we yatuulirira Abu Talib paka ala firashi mautihi ng'amugati ya amma qul la ilaha illa Allah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah fiira ku busiraamu gamba la ilaha illa Allah yagenda okumaliriza nga bambye ekigambo takyogedde naye nga muzadde wa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekyo kiga nti ajja muwolereza ayingire oyo nabbi wa Allah kalla wallahi Abu Talib tayinayo mukisa gwa kuyingira jjana byaggwa lwakufiira kuki abuno okubeera nga obusiraamu yabukolerera nnyo
kati oba olina omuntu wo nga bukyali mugambe nga bukyali maama taata walifiiridde ku busiraamu walitodde shahada nga bukyali ng'embeera tennaba kukyuka tonnaba kufa tonnasinkana allah bwakuyisirizaako n'asiramuka fabiha wa ni'ma waba tasiramuse ekyo kiri gyali yalimanya gwalinenya ajja kunenya mwoyo gwe tajja kunenya muntu yenna so tukuutira abantu mufeeyo ku bantu bammwe barakallahu fikum jazakumullah khair naam alaikum salam bagamba ekizuusi ekitono kivaawo na wuzu ekinene kivaawo na kunaaba ekizuusi kyeki mwana abuuza wano ekizuusi kyeki ekizuusi tutegeeza ekintu ekiva mu muntu nga tteeka ayina kufuna wuzu oba nga ayina kunaaba okufuna ebisaanyizo ebiyimirira mu maaso gani ga allah nga ki ng'omuntu okufuuwa bwavaamu omukka kitegeeza ekyo tateekeddwa kugenda ku saala okugjako nga amazifuna wuzu kitegedde ng'omuntu genda for short call oba for long call teeka ayina kubeera nga afuna wuzu asobole okuyimirira mu maaso gani ga allah tabaraka wataala mu budakiika obutono bibuuzo mukkirize embikomyawo naam kyekatende sembera wano wemesejiyo alaikum salam nokola ki ngoyina okukola ki buli lunaku muganda wamwona agamba nti bagamba nti embwa kasiteekomba mu kintu bakinaaza emirundi 7 oba bwekombako naawe onaaba emirundi emeka 7 naye singa oba oyina omuzadde nga gwoyimbula embwazi buli lunaku okola otya kusooka kwa byonna musiraamu takkirizibwa kulunda mbwa musiraamu talunda ki wabula embwa jakkirizibwa okulunda ye ya saidi ate tebeera kumpi mu makaagi lwaki nti okendeerako ebirungi buli lunaku ebiyitirivu singa oba olunze eki embwa saidi kwe kuyigga embwa enjizi allah atukkiriza zikola ki zirunda naye zibeera mu kigango eyo bwe tuba tutuuse okuyigga abayizi ennaku zino tebakyayigga nnyo naye edda baayiganga mu byalo eyo bakukkiriza okubeera nga embwa ezo weziri era ziba ntendeke zitendekebwa allah azogerako mu quran n'agamba nti wayasalunaka maatha uhilla lahum kul uhilla lakum atayibat n'atuukawo yagaa nti wama allamtum min aljawarih n'embwa ze muba mukoze eki muyigiriza mukallibina tuallimunahunna mimma allamakum llah embwa ziyigirizibwa ebyo allah bye yayigiriza mu kuyigga n'agamba nti fakulu mimma amsakna alaikum embwa kyebekutte ng'eyizze gweweerire wadhkuru sma llahi alaihi bw'oba ogitagwe giga nti bisimillah bwegenda neyigga kyereeta gwekola ki bya suratu maida allah yannyonnyola nnyo ku irimu eyo katugamba tutya embwa allah yatukkiriza okubeera nga tugikola ki nga tugirunda amma embwa zino ezikimanyi zibeerako wakaawo nze nina okubeera n'embwa la musiraamu tabeera naki nambwa era ekirala tugamba abaisiraamu nti bw'oba olina omuntu wo ng'alunda embwa bw'obanga oli mwana waka oyo olina okubeerawo tolina kyakukola era tolina musango naye bw'obanga osobola okuvaawo awakaawo ekisinga obulungi kukola ki kuvaawo kuba omusiraamu tawangaala naki nambwa olw'obuzibu bwayo nabbi yaga nti idha walaga alkalbu fi inai ahadikum embwa bwekomba mu kintu ky'omu mummwe falyaghsiluhu 7 kinaaza emirundi 7 ulahunna biturab ogusooka okisiiga ettaka akawuka akali mu malusu g'embwa kafana ki ttaka yensonga lwaki kisooka kikuuta na ttaka bwatyo bwe yayigiriza nabbi muhammadi
sallallahu alaihi wasallam n'olyoka okinaaza n'amazzi. Tukutira abantu okwewala okulunda embwa naddala abasiraamu